Ebintu bingi ebyogerwako wabula nga byazaawa ebirala abantu ababiinako obwannannyini si byabwe n'ebintu ebirala bingi ebitambulira mu mbeera eno. Kino nno wano mu nnyaffe Uganda kitambulira mu bintu bingi omuli emizannyo, ebitontome, ebiwandiiko, ennyimba n'ebirala. Newankubadde amateeka weegali agayinza okukozesebwa mu mbeera ng'eno ey'okukuuma obwannannyini bw'ebintu, naye abagakozesa be batono awamu n'abagamanyi nti gyegali nabo era obabalira ku ngalo. Kino nno kye kiwaliriza Obwakabaka bwa Buganda okutondawo akakiiko akavunaanyizibwa ku kukuuma amagezi n'obumanyi mu bintu bya Buganda. Ssaabawolereza wa Buganda David Mpanga yakanjulidde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Kati mukama wange mu mbeera eyo kwe kufumitiriza nti tuteekewo akakiiko katuyambe kawandiikewo enkola poliisi eneesobola okuyamba abantu ba Ssaabasajja n'Obwakabaka bwa Buganda okumanya engeri gye tuyinza okukuumamu obumanyi n'okubuganya obwangu. Akakiiko kaliko abantu 6 nga kakulibwa munnamateeka Mathias Sekatawa ne kamyukibwa Namusiitwa Paula era nga bano beeyamye okutuukiza obuvunaanyizibwa obubaweereddwa. Tufune enkola eneerabirira ebintu ebyo byonna, si mu trademarks zokka, waliyo copyright. Ssaabawolereza ayogedde ku ngeri y'okusogolamu omwenge, wabeerayo patents, waliyo utility models, kwegamba mulimu emitendera mingi nnyo egikwata ku bumanyi obwo Katikkiro bw'ayogeddeko. Ssebo tuli beetegefu okukola omulimu ogwo mu budde obutuweereddwa era tukakasa nti no ripooti yaffe ejja kuba ready mu budde obwo. Akakiiko kaweereddwa ebbanga lya myezi 6 era Namusiitwa Paula omumyuka wa ssentebe w'akakiiko kano agenze mu maaso n'atangaza obuvunaanyizibwa obubaweereddwa kye butegeeza gye bali. Obuzibu bwe tulina nga tebagala kuwa information eno. Naye obuzibu bwe tulina nti abantu bajja ne batwala amagezi gaffe, ne bajja ne batubuuza eddagala oligatta otya, okola otya, ne balikola ki, ne balitwala, ne bagenda ne balitunda ate bo ne batafunamu. So ne tugamba nti tulina okufuna engeri ffe nga Buganda gye tusobola okukola ki, okukuumamu amagezi gaffe, okukuumamu ebintu byaffe bye tukoze mu mikono, amadagala gaffe. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alaze essuubi mu kakiiko kano. Awo nno bassebo ne bannyabo n'ennyabo mbeebaza nnyo okukkiriza obuweereza buno bwendabanga bwa mugaso nnyo eri Obwakabaka era mbalinamu obwesige bungi nti omulimu gwe mugenda okukola gujja kukuuma ebyobusika bwaffe ate n'okulongoosa ekifaananyi ky'Obwakabaka. Ono era alamise n'obwetaavu akakiiko kano bwe kayina. Tebiriiko bukuumi. Enteekateeka y'akakiiko kano nga bwe muwulidde yakutubangirawo enkola eneetuyamba okukuuma ebyobusika bwaffe. Obanga amafumu n'engabo n'empologoma kabonero kaffe tubikuuma tutya era bibeera mu kifaananyi ki? Obwanguwa n'ennono kikulu nnyo mu bukulembeze bwonna obw'ennono. Kino nno kye kiwaliriza Obwakabaka bwa Buganda okutongoza akakiiko akagenda otunuulira enkuuma y'ebintu bino. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Olegoro wano ku Bulange e Mengo.